District. Protocol yonna ku lw'obudde ngiwadde ekitiibwa naye tulinayo abantu ku mukyala owa Women's Council tulina bibiri Women's League ne Women's Council. Women's Council ffe tukola muki government local government ate Women's League be bakama baffe mu NRM party Mama Nasuna n'akakiiko konna tuli basanyufu nnyo gye muli ate n'abavudde ku national mukyala akwiriye enkola naye era mu Women Council naye we twakomyewo eka mu kibiina era omuwanguzi ye aba muwanguzi naye n'akola atya mwenna abavudde Wakifo omukyala waffe avudde empigi mwenna mujja tujagalize wamu mwenna protocol observed mbebaziza nnyo mwebale kujja ku lw'obudde mbasaba abakyala atukoledde omukulembeze ky'olina okukola ki okukola ffe twayita mu bukulembeze nga tulabirako nga Hajjati Fatuma Nabi Kofu jjajja waffe atunakyerinze bulungi nnyo nga bwe mbagambye ne maama wange ono ffe tukuliddemu NRM ffe nga tetumalina kibiina kirala naye olwakuba abazadde baffe batukuzizza bwe tutyo twesanze nga batukozeemu omulimu netutuukane ku bukulembeze obaolyawo abamu olwaleero bwe bagamba tetusaanidde era nga mazima tetwabisaanira naye ekitiibwa kya Katonda yalaba nti abakyala naffe tukola ki tusaanidde. Njagala okwebaza Katonda ku lwa Nasuuna twatuula ng'owa abakyala ne ng'akaakati tugenda mu nsiike mujje mwenna tutuule naye ne tutuula ne tutandika omulimu guno. Abakyala njagala kubeebaza ennyo okuwa Nasuuna akalulu okumuyisaamu ate n'abaamuwagira paka kubanga tulinayo ate akakiiko akalala akagenda paka ku national. Abakyala bavaayo bannange mugenda muwagira Nasuuna nsaba busabi Hadija Sara Mukyala Kavuma Madrini mujje babalabe bano ate be baayisaamu Nasuuna waggulu mwenna abaayisaamu Nasuuna muyimirieko babalabe bannange kuba twasula wabweru nga njula okulingira nange mulayini bwe nti naye olw'okuba ndi RDC nga sikola ki nze neeyambula amayinja gonna ate okulonda omwana owammwe ekizibu nnyo nze era kikola sijjukira nakulijjukira bamalina obbenzijukiza madamu tositula ntebe naye enzaala obwedda neetala buli kimu nga nino kikola ki kuba ndi waka bwe bakulonda ng'ova waka ffe pulezidenti kano twamusiimye nnyo buli lwalonda abakulembeze ng'ova wammwe kikukakatako 10 ku 10 okuweereza abaki kubanga owulira onoobyogera otyeka okiwulira so nsaba busabi abakyala n'abaami abali wano twongere okusakira mukono naffe mu gavumenti twongere okufunayo ebifo nga ebyobwa RDC. Njagala kwebaza pulezidenti olwaleero tuno mu mukono mwokka tuli ba RDCs abaava wano Mukono district mbamanyi tuweramu kati aba RDCs mukaaga at least naye twagala ate president tumusaba atuwongere nga Mukono kubanga Mukono ekyetaaga amaanyi mukiwulidde ate naffe atuwongerere ddala wano nkola ne Hajjati Fatuma Nabitaka ya RDC waffe omukulu kati ofisi ya RDC yajongedde n'agigaziya kati tulina ba RDCs 10
batisibwatisibwa abakyala batisibwatisibwa nga gannaalinyata ku police station tukakakasa amaanyi gayongeddwa mu ofiisi yaffe eya security era tugenda bawo obukuumi obumala totya kulonda ate mala okulonda mbeegayidde mukuuma akalulu mbeegayidde buli ekisoboka kyonna mukole ripooti nti wano waliwo abandironze naye beetaaga okukolaki mufeeyo tuyimukire wamu fe olwaleero gavumenti yetufudde ekyeri tetulina kyetuyinza kulimba bantu okugjako okwebuzaabuza naye tetulina okulaba nga gavumenti eno ekuumye emirembe mu ggwanga muno tugiremezaawo nsaba tuyimirye ffenna ffe tugenda bawo obukuumi obwetaagisa bonna ffe simu tezivaako oba mumpita waffenna ngenda bawa lisiti yaffe tulimu abawera eriyo deputy RDC nga abantu bennakisunga nga tandikira ku bakyala mbeegayiridde President mumutemako magulu mumuweereza abantu banasobola okuteesa nabo mukwate na Julie Nasuna waffe oyo fenga tubakoledde omulimu tugenda kuyimirira naye tumuwagire naffe tusaba buwagizi bwaffe Nasuna tumuwagire tulabe nga ayitamu ne ba MP baffe bonna sibalabawo naye nga bandibaddewo oba olyawo obudde bukoze eki bonna nsaba mubakwatireko labe nga mubayisa bagende batuteesize mu parliament mbeegayiridde n'ebigambo ebyo ffe obuyambi bwonna obwetaagisa wetuli olwaleero tuli bamukisa bakyala mukyala Nasuna twegasse mukono Women Council ne Women's League bonna ano webali aba Women Council muliwa mukyala Nasuna agenda byogerera ebirabo eno gye bivudde ku ONC ndi wamukisa tulinakokolera mu ONC akalulu nefuna ne DRA form eziswaza abanga olwaleero tuleme kujaganya bujaganya njagala tutunye DRA form buli weeva ng'eriko ku bwa president n'abantu be 95 kuki bameka abanakitukolera